Gerera polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga tutegeezezza ku kabenje akaguddewo ku luguudo olw'Ejjinja. Agamba nti akabenje kano kabaddemu emmotoka nnya naye ng'ebyembi babadde bakategeerako abantu babiri. Tebakomye okwo bagenze mu maaso n'okusiima bannayuganda abongedde okugondera ebiragiro wabula ne bakiikira ensingo abavuzi b'ebimotoka ate abayingiza obulwadde mu ggwanga lyattu Uganda. Batubuulidde ne ku mufeere eyakwatiddwa ono abadde akola sitiika naye ng'azikolera mu maka ewuwe nga njingirire. Ng'eggwanga likyali liggale era ng'emmotoka ntono ezikkirizibwa okutambula wamu n'abantu bataano bakakasiddwa nti bafiiridde mu kabenje ku kyalo Kayanja e Namataba mu disitulikiti y'e Mukono ku luguudo lw'Ejjinja. Akabenje kano kabaddemu mmotoka nnya era nga babadde bakategeerako abantu babiri bokka. Mu ngeri emu poliisi leero evuddeyo ne yeebaza bannayuganda abakyagondedde embeera eriwo kyokka ne bakukkulumira nnyo abavuzi b'ebimotoka ebinene abatandise okuyingiza mu ggwanga ekirwadde nga bakijja mu mawanga amalala. Okwebaza bannayuganda bonna abagondedde ebiragiro n'ebyo ebyasabibwa minisitule y'ebyobulamu mu kiseera kino. Tukyalina badreva abavuga eŋŋendo empanvu ez'emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi naddala okuva ku muliraano wane Kenya ne Tanzania okuba nti basangibwa okuba nti balina ekirwadde kino eky'omusujja ogw'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Kino kya bulabe nnyo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga bino abyogeredde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala. Ayogedde ku mbeera nga bw'eyimiridde mu mawanga agatulinaanye n'agamba nti kati bokka be bakyasibye essanyu lya munnayuganda. Ayogedde ku nteekateeka eriwo ku bimotoka birukululana ng'ensonga eno eri mu kukolebwako ofiisi ya Ssaabaminisita. Ofiisi ya Ssaabaminisita yavuddeyo n'enkola empya gye tusuubira okuteeka mu nkola mu bwangu ddala nga tufunye ebiragiro ebyo ebigenda okukola ennongosereza mu bifo abavuzi b'emmotoka zino loole abavuga eŋŋendo empanvu ze bagenda okutandika okugoberera. Balina enteekateeka eraga omuntu aba avudde e Kenya ng'agenda Katuna alina kuyimirira mu bifo ki wakati awo, ate waba avudde Kenya ng'agenda Elegu oba ng'agenda Vura ebifo byalina okuyimiriramu. So nga emabega eri baali bayimirira kumpi ku buli tawuni. Afande Frank Bayine ayogerera amakomera ategeezezza nga mu kisiibo eky'omulundi guno bwe batajja kukkiriza bantu batwala bintu mu makomera. So bwe mugezaako ne mugenda ku stations nga temuyise ku headquarter era abeeyo bagenda bagaana okuyingira oba okuwaayo bye muyina. Ye Jacob Siminyu ayogerera ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga asabye abantu abali ku nsalo okwewala okusaba okudda mu mawanga amalala naddala Uganda mu kiseera kino. Abali ku nsalo naye nga balina ennimiro n'ennimiro ezo ziri ku busuuka nsalo naye ate ku kiseera kino kiseera kya kulima na kusimba. Kati eriyo abantu abafuna okutendewalirwa ne baagala bafulume bagende balimeko basimbe ku bintu naye tubakubira omulanga nti temugeza kufuluma nsalo mulime mu nnimiro eziri mu Uganda. Bya Mutebi Robert ne Kasirye Dennis, Kraso TV Omunnyo.